Bebop, Kyagulanyi, people power, our power, people power, our power, Bobby Bog, Bobby Bog, Bobby Bog, Kyagulanyi, Bobby Bog, Bobby Bog, Kyagulanyi, people power, our power, people power, our power, Bobby Bog, Bobby Bog, Kyagulanyi, Kyagulanyi, Bobby Bog, Bobby Bog, Kyagulanyi, people power, our power, people power, people power. Teka kubanga tukimanyi nti kakati tetusuubira yate kirala kyonna kinalemesa luno olukiiko kubaayo. Olunaku lw'enkya tuteeseteese okubeera ne bamwoyo gwa ggwanga abanaanona ku pulezidenti, tujje mpola mpola saawe mu zennyini tujja kubeera Nakasajja mu Mukono North. Pulezidenti wajja okuva ne ttiimu ye agende mu Kalagi wanaggulirawo woofiisi ya NUP eya Mukono North Constituency. Train bw'eneevaawo ejjagenda butereevu e Nakifuma. Kyokka abantu babuulira ku makubo nti omukulembeze waffe bwali nvuumuulo ajja kubanga mu kutambula okwo agenda abawuubirako. N'olwekyo abatasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko ye n'abo bonna baanaaba nabo, nange neesunza okuba omukubo. E Nakifuma pulezidenti agenda kuggulawo ofiisi y'ekibiina eya Nakifuma constituency era ayogereko mu lukiiko lwe tuyise brief rally, mini rally, olukiiko olusamusamu. Pulezidenti bw'anaavaawo train ejagenda etambula okuyita mu byalo by'e Nakifuma nga tujja tukiibiriza mpola mpola tutuuke e Walusubi. E Walusubi pulezidenti agenda kulonkinga kampeyini y'abanamukono ey'enkizo etuumiddwa nti nno omusango gwa lubeerera, crime must pay. Kampeyini eno egendereddwamu okwongera maaso okubanja bannaffe abaabuzibwawo betutamanyiiko mayitire, era n'okugiteeka e Walusubi kya nsonga kubanga awo we wava omuzira waffe Muhammad Kanatta. Nga tukozesa enkola yonna ey'amateeka twagala okubanja obwenkanya eri abo abaasibwa nga n'abamu bakyali mu makomera, abaatulugunyizibwa n'abakolwako ebikolobero eby'enjawulo. Train bw'evaawo ejja kuyingirira Namataba ejje ng'ekibiriza okuyita mu byalo bya Mukono South paka Namayuba. E Namayuba pulezidenti ajja kukwata eri e Katosi, gy'asuubirwa e Katosi ku mwalo okutongoza kampeyini ey'okuyingiza abavubi oba abalunnyanja mu kibiina kya NUP mu ngeri entongole, wamu n'okulaga obumu nabo olw'ennaku ebalabira ku nnyanja ffenna bannayuganda gye tumanyi, omuli okusibwa, okwononerwa ebyabwe, okuttibwa n'okulemesebwa omulimu gwabwe. Pulezidenti ng'avudde e Katosi ajja kujja e Kisoga agulewo ofiisi ya NUP eya Mukono South. Era awo train ejja kujja Kanaguluba paka taxi park e Mukono. Taxi park e Mukono pulezidenti ajja sanga olukiiko lwatandise dda kubanga tulusuubira kutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya taxi park awo, era abantu banjawulo bangi ab'omu Mukono n'abava ewere wa Mukono bannakibiina bajja kusiiba boogera eri abantu. Okutuuka pulezidenti wanatuukako tusuubira nti wakati w'essaawa 10 ne 11 pulezidenti ajja kwogera eri abantu ng'atuuse, n'oluvannyuma train esimbule engedde emagere, era tuli bakumuwerekera mu kitiibwa tumuyise mu kitundu kyaffe eky'Eggoma. N'olwekyo ab'Esseeta mulina omukisa, mujja kumulaba awo ng'addayo eka, ate engeri gy'anaabadde eka ajja kuba tapapa, n'olwekyo ajja kujja ng'abawuubirako. Adui
Atoka wapi? Adui Bosco mwenyewe. Adui nani? Adui Bosco mwenyewe. Adui nani? Adui Bosco mwenyewe. Solo mungi. Adui Bosco mwenyewe. Adui Bosco mwenyewe. Tuyambale ngule olutalo ngaluwete. Tuyambale ngule tulivimba mu Uganda. People power. Our power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Everywhere. NUP. Hello. Tulina enteekateeka gye mulaba yatandika edda ey'okutambula eggwanga lino lyonna nga tugenda tuwandiisa abantu baffe n'okuzza obujja obwa membership. Ekiro kikoledde eggwanga lyonna tutambula ffe ng'abantu naye ate ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja okutuzaamu amaanyi mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Twakola obuvunaanyizibwa poliisi neewandiikirwa ne tugitegeeza nti pulezidenti agenda kubanga atambula okujja okutuzaamu amaanyi ne naffe ffenna ng'aba National Unity Platform. Era mu mbeera eyo tuseeseese okutongoza okutunda kaadi zaffe mu disitulikiti y'e Mukono wano olunaku olw'enkya. Tulowooza nti poliisi niyo twagiwandiikira egenda kujja etuwe obukuumi obw'enjawulo nga tulina abagenyi baffe abaana batwegasseeko. Tusobola ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu okutwegattako. Tusaba bonna bekikwatako ab'ebyokwerinda okukola kyekisaanidde kuba tuli bamenyi b'amateeka okutambula wamu naffe mu kukuuma emirembe kubanga byonna bye tukola tubikola mu mateeka ag'eggwanga lino Uganda. Era tubasaba nga tubakunga bonna bannamukono okuvaayo okujja okugula kaadi zaffe okweyunga ku kibiina kyaffe kya National Unity Platform ate n'okwaniriza omukulembeze ow'eggwanga lino yayonebwa abantu Kyagulanyi Ssentamu ng'azzeeko wano mu disitulikiti yaffe ey'e Mukono. Bye bigambo byaffe bye tuzze okubategeeza ng'abannamukono ate ng'eggwanga lyonna. Tusobola okutweyungako enkya okwaniriza pulezidenti waffe. N'ekyenjagala okwongeramu mu kino nti ensonga z'amateeka zo twazikwasizza kanabwala era nga twatutte omutawaana oba obuvunaanyizibwa okuwandikira poliisi ebbaluwa. Amateeka gali nti poliisi tulina giwa notice naye tetulina kulinda bokola ki kutuddamu. N'olwekyo ffe twakoze ogwo gwe tulina okukola nti tubawandikira ebbaluwa okubategeeza nti pulezidenti waffe agenda kutukyalirako wano mu Mukono. Era nga nsaba poliisi yo omulimu gwe beekola enkya kutukuuma bukuumi okulaba nti nno embeera etambula bulungi. Ate era tetusuubira kubanga poliisi weenajja netukwata yejja okuba nga amenya amateeka. N'olwekyo tetwagala kusunguwala nnyo ate tugambe nti poliisi tuguleko omusango ku poliisi ti ate yetuguddeko ki omusango. N'olwekyo nsaba poliisi mu buweembeefu egondere amateeka n'ebbaluwa yaffe gitwale serious. Ffe tukyaze omugenyi waffe pulezidenti waffe era nga nkunga bonna abantu bonna gye bali nti bajje twanirize pulezidenti mu muggundu era tulabe nti n'olunaku lutambula bulungi.